Inside Story Uganda, real source of political updates. Because it is true that COVID is rising. Nze mukisa omulungi gwe nnina nkola buli kizibu ewange kijjayo kijja tu challenge me. Yes. Twafiirwa omukadde waffe ntumuziika nze siziika era najja lwaggulo nnyo nga bamaze okuziika. My elder brother ye ayina emyaka nga 7 ayagala ebyolunyiriri ayagala ebyekika ayagala ebyakasolya sirayiniya have not reached that age. They arrived there early. Asobola okuteekateeka ebintu eri ku bukoje twafiirwa yempasa ye yagendayo early ne entweji ya famire yaffe saalabikako najja okuziika kuwedde teyambuza nakumbuuza n'asirika babuuza bannange omukulu aliwo nozisirabise waayi covid ono bwomubala takwata battima akwata ba traditionalists because when you go nga mukuziika covid ava mukuziika ava ku mbaga ava mu groups. Waliwo mutaani wange yawasizza embalana yawasizza kati bali mwakikoze mu era ndowooza nnyo kubanga yabadde disappointed okubanga tebakulabyeko teyandabyeko batairugoveera jagenda omukamwana mulabe naki yawasizza naye gwe nga weewala covid why abaddugavu nga pulezidenti bwe yayogedde abaddugavu kyebatatugaana oba omuzungu kyatajja nakyo tetumanyi. When you look in many families ezina akafuba endwadde zino heritable diseases zavanga kuki jjajjaawo ayina akafuba n'akoleza omuzzukulu alye jjajjaawo ne bakugamba nti obwoka omwana bw'aba alumu obwoka jjajja agaaya ki n'amwandulamu amalusu lwaki tafumba lwaki amusipiitingamu olwamusiiza akafuba. Yes. Siga mange nebyenzikiriza byakola nebyesekola gwe saakukoza. Yes, you brought me up under different hygienic environment. Wetwakulira nga tatanasi gyali enkumbi yakutemanga ng'olima nga tulimira mu gambutusi naye ani yali alimu omusota tegumubojja gambutusi zajja buzi zisimanyi kusula gamubutusi buli gambutusi nentambula naye nkubira mu mutima era zisizambala sambala gambutusi simanyi nazambulamu naye twagendanga eyo ekakoma ku lusozi baluyita kiya nga tukwata ensi ninga emisota tegi nga gyabazaani ng'enkumbi bwekutema bakwata sere evu omunyu oba kisula olyoka bakwata nga biruma naye nga the following day wakazedde omusumaali nga gukufumisa bakwata biwa omwana omuto ne bamuteekako akabiriti bwe bati nayingira omusumaali bwe bagujje nga tatanasaana avaawo nina kuzinduka tebikyakola kinkubuulira we are brought up in different environment ng'enkuba bweba etonnye ffe tujjamu ngoyi netuddukira netulya ne muzira olwaleero omwana wo enkuba emukubeko olabe nga tomusange mu nnyumba. Yes, abakazi mu kifo ky'okuzaala abaana through normal channels tukita steering babalongosa mbalongosi mbwaddeyo mangu ku mirimu kuba baba mutwala ono omwana tali steered katugeze ettaffaali eryo singa tebalijjeka mu katiba liguma tekisoboka ate gana amataffaali gemulaba oba obutono babuteekangamu n'obuseekende ate mwoki namayumba ge bakuba mu Kampala amataffaali mwoki gabeerangamu obuseekende
abasajja nga bakola ebbumba lifune ekikola ki ekirinyweza tikati ebizimbe by'omu Kampala bigwa lwaki scrap bwe mukolamu emitayimbo alina okuteebwakamu element endala without that element anayaniba bendi ekizimbe nekikavinga kubanga aba yakaddiwa dda basaanuusiza toyinza kukola mutayimbo mwayani mu scrap n'omusaanuusa n'okolamu ate ogwo mutayimbwa okuyimbwa kitegeeza okuweta yes omutayimbwa ekitakola ki ogutawitebwa so kakati this is the environment nti when you analyze things nga tolina ezo factors ti Museveni bwe yayogedde many people did not understand why nakuziro byayogera musajja byaddamu omuntu bw'aba alima mu nnimiro asooka n'asaawa omuddo n'atema amavunike n'agalonda tukuyita kukuukula n'aplantingamu n'akoola in the same garden but doing different things. Yes, this is how they govern a country. How are you going to govern a country? This is how never munaleeta omukulembeze omulala ajja kukyusamu slightly but the principle will remain the same. Kakati General Muhoozi yasibye kakwenzira nsokoleke bya bulimba kakati Museveni yabawadde challenge. The most important issue of discussion would be ti Museveni yakitegedde nti COVID waali. Yes, ate ngera ajja kubaawo. Let me make a gamble. Let me open it. Naye yabagambye if rising wound infections zisurpassing ebitanda byange byenina nga mbazaayo mu lockdown, this would be the yagezeseza alabe ekiki kiriwo. Kakati the issue would be abantu ogamba tatuzaayo bairwaneko kino bagamba nti ekibisopo Joseph Kiwanuka Papa bwe yali amuwubwa Archbishop, the first black Archbishop south of the Sahara, yagamba gwe Kagalanda era Kagalanda wa Africa. Ba bishop abaddugavu okufuna obwa bishop will depend on you. Enkola yo jeno jono bokoze. Okola yakolimira Mengo. Kumusibako mukazi bamugobe. Yaga nti abemmengo baganya ku Tomu yayagadde mu omusajja. Nini abemmengo kiki nnyo kibali bagaza omusajja. Era bino mu group ye. Sebe bamufumitira n'emipiira gy'emmotoka ye. Ibe n'emipiira. Nze abakoledde buli kantu wonna n'ennyabo ne bamukuba olwa mweze gwe mugobanga embo. Siba nze ngobeka. Wagenda kasasiro ngana kasasiro nasabako omulimu mu government. Am I furniture to be moved? Ono kyayogera kituufu agambye my heart is at least after Mirundi handed over tapes to ICC. My friend lost wife while giving birth in one of Kolo Hospital in 2012. Ajuma. Yes. Kakati nkubulira legamba ngera kye. ICC wajiwadde tapes nana ziwadde. Omulenzi abadde ampitiriddeko. Waziba wadda wasajja. Goodwill. Myaka 8. Yengo omulenzi anjoga. Kubanga tayinza ku abandoninga president's ambitions. Abakoze omulimu ne baagala banziti egindi ekyankwanza bakola waliwo advisors retreat ne bagikola ku Christmas tiyamwepuwa maani Kalisa n'akomawo n'omutwe gwe nabadde muwasa omulenzi era nabaweereza message. I've decided to hand over these tapes because of the stinking arrogance of this man. Anjose kiyitiridde. Yes. Nga yalowooza mbu bwanjafu waza akole kingende mufukamirire afune fefete. The tapes are fake. Ate mbadde njagenda naye agakatonda omulenzi anjoze nnyo buli mulimo gwo nali mmanja miliyoni 7 mukalwa akawedde yazitwala. President akwata biliyoni 10 azimpe ne batula ne Kalisa n'entwe ya pusi ne kato katabani ka kajiji mbo bampabidde bukooti ate nga bakuwabidde nina kusasula biliyoni 10 Kalisa nyizo kutta Kalisa nyizo kuba mutayimba n'enkuta kati bakuwabidde mbuzirize bera sisu ne bazitwala bisajja nga bajozi nnyo tamali.
Museveni nampandikira ebbaluwa obutabo buli wange bujjudde nampandikira ebbaluwa obutabo waffe bunoonya akalulu buddemu obufulumi nembufulumi oyo omulenzi lwabwoko najja sente awantu gyeyazijja mumanyi sijja kwogera nekitegeero naye naga nti ye gwe bawadde ebyamawulire ngende mukolere mwanda weyaye nolayira sisobola mirundi 5 emandu ejogebu nagano gendayo nebakuba amawulire nebakubaki Museveni alonda akakiiko ataddeko ngende yatule mu serenanse mukolere nagano I refuse. The president has identified billions for me. Ngenda kukola nako kutokanika kwa jiji ne bunkuba sente ne buzitwala nadduka ne sente zene kwalo ne president talaba sente zigenza wacha Museveni mugezi nnyo bwawulira bino bwe batamanyi 5 years ago aba ICC UN yawandikira Museveni ne mugamba nti mu nsi yo mulimu abatta abantu nga babatya amalwaliro naki investigate emyaka 5 emabega 5 years ago buli minister wa justice bamugobawo Otafiri bamugobawo musajja wobote bamugobawo ne balemesa bagemeire okufuuka minister justice bamafia tumwebaze n'engalabiye future prime minister you are lucky you are going to be a prime minister in European jail yajanga kama simuga yajanga kupologulamu za tumwebaze nadduka it tells you how powerful this group has been nebako bahajati mukwayo bamutwala kikawuye nakatulawo n'ento yako kato obujulizi kubanga be balina makamba 4,500 Ugandan girls were killed in India alone and their organs extracted. Chichi? Yes. Omuntu abadde agula miliyoni ya dola mwa babana bakaga nnyo. Ninga buti bafaye kula nayenga omwana omuwala wa Uganda bamuteekako abasajja 10 olunaku abajaga ne bamwabeeya beeyo nayo bw'atuuka mu kiseera ekyokufa ne bamwandinga over to Indian pharmacies ne bamutta ne batunda organis nakalema ng'omulimo gwe kulumba makampuni gano agatali gaabwe agaggale nayo kwali nakalema kwali nankabirwa awo bannange abo bawandiika abantu abagenda ebweru tubawandikira okulinana ku maka ga minisita nayo kwali nankabirwa kwanza wali twabawonye the whole group that has been agitating to succeed Museveni yaweddewo kati onogenda mu ICC obujulizi ngera kugenda bumulenzi no mumalewo kubanga namuwa goodwill yes yena alowooza dikani anoonya 50-50 no kubanga badde banoonya ne bagula abamawulire independent monitor independent chi atasobola baba wa 10 billion ataka akasajja ne kazibba kamwenda kazibba tekazibba mwenda naye mutunzi bw'amawowoolo niyo tutamawolo g'abantu gurupu yemu banoonyanga sente ezo obwa president bo baali balowooza balina mentality mbu sente zezigula abantu. Every human being has a price except me. Every human being has a weak spot except me. I have no price. Kati omusango mutandika dde okutunga gwe tumwebaze 3 days yazimaze kuguliri abasajja ne banga jangu wali omu Pakistan amulumiriza by third tumwebaze ne chairman wa Masara ibn Hague by 3 January omusango kutambula babadde baloweza ku Zoom era Museveni yabakubye babadde bagatolira mu recommendations local down babadde bagala lockdown baleme genda olwa covid Museveni n'abakuba bungereza neteeka mu sente Museveni yabakubye why abaana bano babonyabonyeza nnyo Museveni kati kebatu mwete mumanyi kati kebatu oyo joga abantu Museveni yamukwatako emirundi bina ba and house arrest oyo joga nyito wechita nabuyola bonna nabutwala ekireka nabutwala mbakubira obutambi nga bunyumya nti gweyogedeyo kigweyogedeyo kyabuyita nabuga project ya mwebwe nga bagala okuzimba ekizimbe mwe batuula nga sibakwata nabuyula n'entwe ye pusi
akakabye nnyo kabbako 5 billion mu Bank of Uganda n'akayita zizeeyo return the money n'entwe yako n'entwe yazizaayo kayina gye kazijja kabbi nnyo Museveni kati abasajja nga bakuguddeko okuba nga gwo balumiriza bwe kwennyini mu ICC anti namukolera goodwill ye kyabadde tamanyi ye abadde ayagala obwa president obwa president bumulumye nnyo kakati nga yalowooza nti walibeerawo time to suffocate me nti ngende lwaki tulantule nabo okuba emawulire gaabo Museveni mirundi humbled mbatta I've denied him all of the opportunities of meeting him kakati ye kyataategeera nti abaziba bakugamba okabona ekizira okubi okawonga nnyo komukakita awazaalira eka bakugamba omuziba gamba bw'olaba ekizira okusanyawo famire yo waayo nnyo efamire esigalewo naawe okirwanyise mukakita awazaalira amaka lwaki owaayo nnyo anti mugenda bw'otamuwaayo muggwawo bakozesa nnyo kugwosinga okwagala ti if you have a cancerous leg do you surrender it for amputation oba cancer ayitemu akutuuka this young man yalitegedde tekati obwa president bwogamba ukoleki buganye tewali agenda baba bwa president nga musa abantu nga temunnabana kuyingira bwa president tu external body Museveni surrendered them to external body bali abantu 157 lwaki Museveni yabamu yabasipeyalinga naye munywanyi we tumwebaza amuwaayo atya nga tebanzinywanyi ate obuuliza tumwebaza ate mukoddomewo naye nyini yamuwadde bwe yali agenda mu nseko yagenda naani kubanga nkubuulire waliwo abaana benzikiriza omwana wange bwafunyisa omuwala olubuto nsasula nange nafunyisa ku omwana olubuto ngaasoma naye omwana wange bwabba tombuulira lwaki tubba why do you steal nga family terimu kayinza okuba nga kavudde ku bukojja anti nedda ewaffe totuswaza nkulekayo kati ono omuto oyo abeera nedonezera nabeera nedonezera mbu simanyi mukazi mukadde biki nange nabikolako ebyabakazi abakadde abaana abato banoonya okubeerawo tobiyibulira ebyo ebyokufunyisa abawala embuto ewange mbisasula kubanga naawe naye ate omusajja omukulu n'afunyisa muwala wange olubuto abamufu ate lwaki anti ababano lwaki obafunyisa abajoga nze sikwanangako omwana muto ayinza okubanga emyaka 10 nagisusiza omusajja akwana omwana w'essomero n'akwana muwala wange sina kyembakola muto na muto naye omusajja omukulu n'akwana muwala wange munoonya gyali tolaba mukamuzaata mukomugenzi muzaata waliwo kaje yamuzimbira ennyumba yagenza okulaba nga jiya zakuba teziyingira ono mwana muto ono oyo mukamuzaata kulusu mutumanyiga iziyanga mulwana muzaata yamufuna wa myaka emeka yamufuna muto nnyo kati ono ntalabadde akuba jiya kati zigenda oyo jiya tezikyayingira ono taliredde kubeera housewife ayagala kubeera nga bamamafiina mulayimulayiti bazaali baani basireyinge ekitegeeza eyo tawasibwa okumuwasa olina okuba ng'olina dimandi ng'omufaanana era bannayuganda bangi when you go to Britain n'ogendayo buli musajja ajja omukazi wano except nga bagenda bakulu omusajja yenna ajja omukazi wano namutwala mu Europe bamumubbako babayita bayimpoti okujjako nga mwagendayo nga mulina abaana bammwe waayi kizibu nnyo okufuna omulimu omusajja ogukwatagana n'ogw'omukazi inomo circumstance you can only meet on Sunday kisumuluzo kyekibaawula kakati omukazi ono gye yagenda abakazi ba Uganda Abanigeria babaagala nnyo bakubi bandere bayimba oluyimba lw'eggwanga
balwagala gwetulaba omwana ono gwe bagattengene omwana ayimtengene nayiira abalezi endege yes kakati ebintu ebyo tuyita flattering but men enjoy them nkitegeera omusajja awulira ddala nti I'm very powerful naye omupiira gwa motoka bwolaba gwekuuya ku luguudo olwaza gwabika mpozi nga mumu eyasuze akuwaana nti yayitaako ambulensi ate omukwatira bukwa neiba naga ntomalaako luno oluwalo era babaganda bakiina balina olugero lwamu naye luli abusimu tiwotegerera nti akuwema kakati nkugamba what I'm telling you nti kyembadde nkunyonyola nti abatwala abantu ebweru tebasobola kubeera nabo because of the difference in working hours. Toyinza kukwata ku lusumu n'omugamba nti musajja omukulu ayagala okugenda mu beach ayagala mukuba ku mawulire nga ali ayagala kukola ki ahangamuza ono gundi ono bawo yulema yali tabikola. He is a man who is investing now to enjoy his future. Naye ng'ono ayagala ki era yamugamba bw'oba nninda kwembeera alika abalaba ginoge oba nninda kwembeera oba nninda kwegera sirimboona igenda balaba kunoge. Are you going to blackmail me? Genda balaba kunoge. But this young man oyo gundi mugezi oyani ono gye yamujja Kenzo. You invest in money when you are young. You invest your money. N'abaddusi bwe bali ti osanga omuddusi yadduka mu America nga yenzikulu tannadduka akyadduka yenzikulu ate dokita we trainer we ate yamufinyisa olubuto ate n'amuleetera ebizibu n'alekayo okukola ki no dduka emyaka gikuggwemu ewezaaga kati oddeyo osome after making money. Leti Kenzo accumulate wealth. Abakazi ndagala namu tezigwa mu lusuku. You get better woman. But you cannot blackmail me. Had these people were black, so that you black. But tumwavu waza ajja kujja atwegayire nga mbegayire kuki. Myaka mwenda mbakubi myaka mwenda paka temukyasobola kusikira bwanga. Kati mukulu tamale. Waliwo ensonga, waliwo ewe twavudde wenadde mbaganti that's one. Timo 7 abawadde challenge. Yes. If you don't contain yourselves, nemukwatibwa COVID bambagala. Because I've done it to the contrary of my scientists. Nenga abascientists abo babadde bakolagana bana abaana kabagala Museveni agambe nti COVID mungi tumwebaza ino kugenda nga 3 ehege. That's one. Akugambi ono Sevili agambi nti oli mulogo. Nakalema bamututte kusoma. Bamujje wantu wali wabadda. Anasoma emirundi emeka. Anasoma emeka. I don't mind. But what I'm saying is bayageza kusoma bandi. Ne lwaki bamujjewo? Nakalema yakola ensobi bbiri. Anti tetwabula. Museveni namutunula emyaka 11. Museveni omuntu omukadde naddala omukazi omukadde naga nti wamuvumye okutuka naye ate Museveni tamanyi nti abakadde balimba. No. Museveni can look at me nenkuba bano bonna ne bakuddumira. But if I attack a Chigongo oluguudo I will be in prison. Lwaki? Siba toba no. Bakadde era biri maaso kyekyamusuula nga Nakalema. Yes. Biri maaso yalina ensonga ze yali ku secretariat ne Wakapogolo ne bajjayo ssente ne bagala okukola ekibiina ky'obufuzi naye yavuma Kigongo ng'agenze tu intervene namuganze accountant naawe ataasoma obuuze nze if you abuse Kigongo Museveni and Museveni pardon you. Kigongo ayagala nnyo Museveni. No, elders. Barugunda. Yes. Have you ever seen me attacking these elders? Anti tibalina buzibu. Anti kyekubuulira ne babayina I avoid it Bukenya samukuba. Okuva Bukenya. Yes. N'omwogoloza. Nakalema yakwata Bwanga. Bwanga mukozi wa State House. Ya Museveni abo bagenda abolyo langira nga Simbu afudde
ne bagabwa nga tetubumanyi mu State House. Museveni mulowooza nti ekyo kimutiisa nga ne kabaka yennyini Ssaabasajja Mutebi mwaka si wammwe wa Daudi Chwa ekitegeeza kati mmwe temukyali ndagire teyamulemera namwana obwambasada ye Museveni bw'aba anoonya ekintu ayina omuntu kyakunoonyamu nti mirundi aganye okugendayo. Why does he renew my contract nga sekola kati ya myaka eki yabaga kanjirinyuwinge n'emyaka emirala 5 nga bano bagenzeeyo ebyuma bimugjeeko bekette abopposition nabaga ndi abopposition mbekettera ono yabasobola kubanga tewali mbeka asobola kukwata kuripotinga ku mukodomi wa Museveni. Kakati mbagamba ti Nakalema Bwanga namukwata namutwala mu kkomera kituufu naga nti si mukozi wa State House namuswaza Bwanga nabeera mu kkomera ennaku ezi Nakalema akuba simu omuntu omulala gwe tusaba Museveni amukukwatireko ye Kiryowa Kiwanuka ayitiridde okubira abalamuzi amasimu nobbaka lisafa amutugiremu Kiwanuka kiki kigenderwa kiki kyaki anti hunting dog y'abakalugire ate bakalugire omuganda kasita Museveni njogere Kiwanuka Kiryowa Kiwanuka naye tebamukozesa ensobi anti bali ate bugoli hunting dog walabyeko kalugire kayina ensobi gyakoze Kiryowa Kiwanuka buli dakika yavaayo Kiwanuka buli nsonga yonna yavaayo. How can you say nti a man, a judge in Masindi has decided a case attorney general n'okuyingira become a judge oyagenda mutugobera Kiwanuka agenda mugo Museveni agenda kuba Kiwanuka abaganda enduulu zivuge kagende kawunye nemwe kisibulesa aveemu kasita Museveni kati Kiwanuka yasigadde yalege ekimberembere Kiwanuka yalege ekimberembere ne bakuba ne mawulire atone jeno how can you become a judge now? Kiwanuka become a judge. A judiciary, a court decision is appealable in a court, a higher court, not the attorney general. Ate jajjawe bamusala busazi zimusasira kitabo yali explain jajjawe Kiwanuka namwatula akalombolombo mu family mwekali aligenda kutuleba nga banne baddusi buli kantu ke konna abaganda bakadocument niye abaganda mwakola muti kalugire tabikola gwe naze kulya gwobikola ona agambye mwami Kwezi mbuliza tamale birungi lwaki ababoda boda muzeyita baleka kubanga bayina okuvuga abadigize n'abatamivu ondo w'ekiro ye Fred weyogere that's one nti Museveni yabawadde callback the moment you don't respect yourselves kagalawo ekyokubiri president agenda abagamba minister wa information ya mugubi bali munsi sirabangako Museveni ng'awa junior omulimu Museveni yagambye yatunulidde police it have been said police ya Uganda ne ba activists bobo ine badde abamaze anti batya sanctions yes okubasiba naye a coach must tell his players when do you risk to get a red card. Ye Museveni yabagambye kambalize code of ethics ya international police because my judgment is they arrived in Europe, they arrived in America, the right police is trained and those gaggies are bought from abroad. Why do you sanction him? Why is it that our police, our generals are sanctioned? They go overboard. Anti yenkubulidde tekati Museveni yagambye my media desk Kirunda nenabusaayi kakati bajja bawa sente kati bali omunsi singa gwe bawadde singa zayingidde dda singa nannyini ensi yajjayo n'omutwe naye kati bano bo tebajja bawa tebajja zibawa. I was talking to Kirinda this morning. Ne mugamba kagwe kasofuna code ye eya president.
translate it in all languages, distribute it to the level of a district police commander. Kubaye Museveni abagambi yaba defending techali the police would not defend me nga mumbulokenda ogenda mulale tibali bazaake ngaba mulemesa president ye cheche ba defenders aba police you had to defend me over Abamachi. Yes, there was no way you could stop a candidate. Normally abazungu kye batamanyi nabaga nti abazungu kye batamanyi ku Bobi Wine kuba be bamuleta singa omusajja adduka emisinde n'agenda ku police n'agamba nti omukazi ankutte. Do you think the police will take you seriously? No, but men rape women. Women rape men. Zimbabwe waliyo group y'abakazi nga banoonya simen. Walaba ng'omukazi omulungi ali mu mmotoka n'akukwana n'akutwala ne bakozesa abakazi nga 10 nga batunda simendi z'abasajja. Ovaayo toyebye. Yebye. Kakati naye nga abasajja buli bagenda Zimbabwe okulipotinga ku police. See a group of beautiful women raping men. Nga abanyubenje akabaga singa akutense nengena nembalagako. Chobalaba kimanje liyagamba kyabalenzi bandi bubi bakube essimu bakube essimu mama teka woze manje liyegendereza abaana bajja mukutu nedda anti kigambi tiye manje libo kibatamanyi waliwo abavubuka abali specialized mu kubba abakazi vera hambo bebakwata gundi bebakola ki iyo kati ngeyali agenze wa manje is one of them kati ngono wakolusu ajja kukwata ensawo asoma ebintu byonna omukazi byakola ki tie man like me na loganti man like me I cannot be married to tasobola kundagira no tikwate ensawo ye nukwata nenkwata tinkole ki kakati bali abakazi bali ba training nga bakazi basmati wa very humble. Mama naye balina okukitegeera nti the woman disposes you era ku lusumu ajja kubondo mbuli mbeera yonna naye ono is a smart man handsome man kwayagala okutambula naye kati muzaata yali amukonya era mu Luganda fe Abaganda tukugamba tibabuuza namwandu kunyirira tanti yali amutulugunya yafa kati muzaata tewali musajja alaba ku bulungi bwa mukazi we namwandu anyirira anti yali amutulugunya yafa